oyo yeeyita musajja naye nga musajja ki yeeyita musajja mbu musajja naye nga ate obusajja bwe tebuwera n'otunuulira omutwe n'otunuulira engalabi n'otunuulira ebbuto n'otunuulira okugulu n'otunuulira buli kimu naye nga talina wosobola kumutunulako walungi nalowooza nti kale engeri gy'alina ne sente ne kebo yabala kumbe ng'ate omusajja wattu alina zero yadde omukyala mukulu amanyikiddwa nga Bad Black Shanita Namuyimbwa avuddeyo n'ayingira Lwasa bubi nnyo era nga ku nsonga y'emu avuddeyo n'ategeeza nti Rita Kagwa ennyumba gye yalaze sintuufu si yiye era nga agenda tuleetera bwino era nga bwe twogera nsuubira live ya Bad Black on Facebook right about now okuba nti atumulira tugayigayizamuko embeera nga birina okuba nti bitambula naye nga Bad Black avudde n'agamba nti basajja kwepika basajja beepika naye nga waka zero weepika otya naye nga toyina mulimo wonna akantu kalinga mpiso naye gwe n'ogenda mu maaso n'okuba nti okikinala ng'oyimiriza abaana b'abandi mbo batuuseeko obulabe naye wegenda mu maaso okwewana mbuke nkukwatako ngenda kuyuza kumbe ng'ate bambi gwe bakusaasa bye bakukwatako akako bagaya kagaya bannange musobole okuba nti oba oliawo mwetanira Mukama Katonda musabire ku baana baabwe bakulenga basajja ddala gwe musajja n'okkuza akantu nga tekenkanika kati omwana w'abandi anaterera tya mu ddya nga tolina gy'omutuuka atukwaniriza akumukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 limoja Maksudi Junior made in Kamuli Uganda made in Busoga Kamuli Bugulumbya parish yes Bugulumbya sub county Bugulumbya parish and still Budule village eyo jenva nenzija onenkuwereza yes atenga mu kibuga Kampala mpangalira Nabulagala josobola okuba nti onsanga kasobi Nabulagala gye mpangalira nosobola okuba nti ongwako netunyumyanyumyamu emboozi nga bulijjo mugamba muteba ne Uganda bali mu Uganda ne buli w'eggwanga katusimbula emboozi nga balina okuba nti ebeera olwo nitusobola okuba nti tukutuusatuusaako biki ebirina okuba nti ofuna n'ebyo byolina okuba nti otuusibako mu matungo okusobola okuba nti tuwulira bagenda mu maaso n'okuba nti beepika nga bwe bazimbye amayumba nti balina zimashoni ezakabi naye ng'ate Bad Black avuddeyo n'agamba nti alina bwino ku nnyumba ya Rita Kagwa era ng'avuddeyo n'okuba nti agenda tutegeeza ennyumba eyo gwa bifaananyi kigi yabijje era yabikopawa era nga titi mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rita Kagwa kyeyabadde abana naye nga yo si ensonga enkulu olunaku lwaleero nzikiriza nkutwale ku nsonga eyatulese nkugambye oluyimba mpalavu lwa plus ogenda kuba nti lufulumente from now ogenda ku YouTube kati osubscribing olusobola okuba nti olufuna then after that tusobola okuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti tutuusaako ebintu ebirala gambye olunaku lwaleero Shanita Namuyimbwa talutumidde mwana asobole okuba nti ateekawali byonna ebintu ebbala ebigibadde bisoomooza eggwanga n'asobola okuba nti ayingira system era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa temmanyi tasigaza kibumba nkugenda kutolera story nga bweri gwe ketuula butuuzi osirike nze kunyumiza emboozi olweno osobola okukakasa nti abasajja gye bali abasobola okuba nti bafolinga story nga bwe ziri okuba nti zibeera nkugambye Bad Black onakulala avudde n'agamba nti omusajja agenda mu maaso n'okuba nti yeepika ku baana b'abandi agenda mu maaso n'okuba nti yeesudya n'okwesomaasoma agenda mu maaso n'okuba nti ajogola okuba nga alina obusente naye ng'ate busente kyo agenda mu maaso n'okuba nti yeeragisa Lwasa yakulawa omuntu wasobola okuba nti buli awanyumira ku magulu abiri n'atandika okuzalawo abasajja abaleka abakyala nga babadde abazalawa n'okugamba nti omukyala omulamba omukyala eyabala n'akula nga Diana n'abatanzi agenda mu maaso n'okuba nti azikira mu buliri nga bakunyumya akabuzi ak'ekikulu genze mu maaso n'agamba nti nedda Lwasa waya zero Lwasa talina manyi gamala mbu Lwasa talina kantu kamala kasobola kuba nti oba oliawo kasikiriza mukyala kuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okufallinga in love with him avudde n'abuuza abakyala n'agamba naye bakazi mmwe mugenda mutya omusajja atawera bw'atyo mugenda mutya omusajja alina half even not even a half not even a quarter but a small dot nakugamba nti munange nsobola okuba nti mbekola lwaki togerako ye abasajja nga bali abazikuza ne bazimalako abasajja nga bawisomanizo abasajja nga babayazo abasajja nga bazizo abafuna abasajja nga bagundi bali abakula ne bawula ng'otuukayo omwana nakera ku makyana k'obujuzi n'agamba nti yes this guy can do it better this guy can do it right this guy can do it and do it and do it and do it and do it nakutuusa paka
ajolaga naye nga Bad Black avune nagamba kati bw'otunuulira Lwasa nga bwe yakula oyo asobola kutwalawo oyo Lwasa mu bw'omutuulira bwe yakula oyo akuvuga mailo meka oyo mu bw'otunuulira bwe yakula kikyasobola okutuusako nga gwe omukyala mu nsonga z'omukisenge mu bw'otunuulira bwe yakula ye waawe yakula obulungi abadde nagamba nti okuggyako mpeyibya obusente especially obusente naye nga nze nga Queen Masolo sisobola kuba nti nzikiriza musajja alina bukebe obwe buti okuvayo n'agamba mbu bonno yegase ku Bebe Cool jukira omwaka gwa 2028 Bad Black yagenda mu maaso 2018 Bad Black yagenda mu maaso n'okuba nti ata list y'abasajja be yayagaddeko n'agamba bulungi n'agamba nti Bebe Cool yali agenda kumugira naye ng'ate ebyo ebiseera baali bagenda bakamukuba amasasi mbuti asobola kuba nti avaayo gye yali ali mu akantu kaali katono kazibu n'atulaga minisita omulamba amanyikiddwa nga Captain Michael Mukula n'avaayo n'atugamba nti naye oyo naye akantu ke katono naye ali ava yagula bw'asobola okukenkemula n'okakasa wabula ate omusajja gwakyakawana paka sawa zino omusajja oyo era nga omusajja oyo kati enaku zino yali mukazi wa grenade ne AK-47 nkugamba Magi omusajja bamuyita Rabadaba Bad Black avudde nagamba abakyala mugende wa Rabadaba imuba mwagala ebintu ebirinene n'ebiri good gende wa Rabadaba oyo Lwasa waka zero bapita Rich Boya Ntambi Jimso Maxudi Junior made in Uganda. It's honey. Yeah. Chinkakatwako in English it's what? In English, ne chinkakatwako. Chinkakatwako, it's a must to prevail the truth to you. Whether it's my business, whether it's not my business, I have to put my nose in your anus. Until the truth revealed, I will not allow all these media propagandas. Ku TV station, kuliko muntu omu atakwagala n'atambuza propaganda. First of all, you have given a lot of useless people what? A platform. So as a Ugandan, it's my responsibility to enlighten you the truth. To enlighten you. Ezino live zange bazita emergency. I don't come on camera every day. It takes me ages to come on camera to enlighten your mind. Tubadde tukyayinda abantu bawere 10 bannange naye nga weekuumireko kuno banaye Kaima kutumidde Kaima we bali kunsupportinga in any way. No, bagita emergency page, terinda emergency page, ewuliriza ebizibu. I will not allow anyone to blackmail you into a lie. Come what come may. If they gonna sue me for my mouth, I'm okay. Tusoke tuwulirize kana Kaimba. Bambi, this song is very nice. Chosen Becky, this is a hit for me. Obuyimba ndwawo butegera ngendo butegera nga bunatira n'okugwako. Naye nga kalungi kati tugenzaawo nyumirwa ndeeta omuliro nyumirwa hey awula lugambo solo bali balusasulira sweetie baby lelo nzize nkubuze